abo abagamba bali mu kisinde kya Kristo nga bamanyi okusomera abasiraamu Qur'ani mb'okulaga Qur'ani kuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero ng'ekubyeko okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala tabangako na mwana Isa muddu wa Allah laba ate baagala mbu Qur'ani yennyini yegenda okuvaamu obujulizi okulaga nti Isa ani mwana wa Allah. Bambi bumu ku bujulizi bagamba nti towulira Allah mu Qur'ani yayitanga nabbi Isa alayhi salatu wassalam kalimatuhu kigambo kye mbu obujulizi obulaga nti Isa ekitegeeza ne Adamu ino okwogera ekigambo kyekimu bal mwino kisinzaawo kubanga ye talina sayidi eno wadde sayidi eriwa naye bonna baatonebwa n'ekigambo kya Allah kun fayakun khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tukyagenda mu maaso abalungi ne bannabbi bano ab'ebitiibwa famire ya Imran nga twakomye twabadde nabbi Zakariya alayhi assalatu wassalam agenze okulaba ko Maryam atuuseeyo asanzeeyo ebyokulya byataleetera mwana muwala ono agenda bitunuulira ddala nga byengera ebivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala byalabiriza nabyo omuwala oyo. Kitegeeza malayika zamuleeteranga riziki nezigiteeka awo waali n'abeeranga yalabirirwanga ne riziki eyo eyavangire Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno kyasiikula nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam kyeyava adda eri Allah subhanahu wa ta'ala oludda n'alaajana n'aga nti rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u ad-du'a. Ay Allah nkusaba ompe omwana omulungi innaka sami'u ad-du'a. Ekyokuyiga ekyokusatu kye tujjaawo kiri nti abakkiriza wadde nga baabeeranga mu bwetaavu bw'amaanyi baasigalanga fokasi yaabwe eri kubeera nga bafuna ekintu ekituufu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo afaanaganako bw'atyo mu mbeera eya bulijjo twaligambye nti ali desperate okufuna omwana, ali desperate omwana yenna ekikulu ave mu nsi nga alina kuki ku mwana teyeefiirayo kika kya mwana kyonna nange mbeereko ng'abantu abasigadde. Naye nedda ne mu mbeera eyo akyalina akakwakkulizo ku dduwaaye rabbi habli mulezi wange mpa min ladunka dhurriyatan tayyibatan omwana omulungi omwana omukkiriza omwana munnaddiini bali mu dduwa eyasoose gye twasookeddeko naam fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub. Asaba ki omwana abeere nga amumuwa nga nabbi. Kitegereka nekitegeeza ne bw'obeeranga oli ku mbeera ya bwetaavu obw'amaanyi sigalanga ekyeddiini okukyankalanako okutolokako kisigadde kizibu kinene gy'oli okusinga kino ky'oyagala okutuukako. Ndi musajja mulongoofu otambulidde ku bulungi onoonyeza abakyala bakubuze ate ogenda okulaba nga waliwo shayitaana oga nti okufanga si wasizaako kamale gatwala kano ka sitaana okitegedde bulungi kitiibwa agabi tunaatoba nedda gwe omukyala ate abakyala basinga okubeera mu kanyigo mu mbeera nga zino tugamba nti nve mu nsi nga sifumbiddwako kantwala ono omutamiivu nve mu nsi nga ono atasalaka yabantwala waliwo agamba nti nze Allah yangesa n'abatali basiraamu subhanallah mbu abasiraamu bambuze mbeera n'abatali basiraamu bebajja abatali basiraamu bebajja ansa nno nyangu munnange era bwewangaala nabaabo era bebakuli okumpi bebakuli okumpi ojja kusiŋŋaana ng'omukyala
awangalira mu society erimu abantu abafa ku Allah era bebasooka okumulowoozaako bebamuli okumpi asulan badiringa nabo kitegeeka bulungi negwe weetooloddwa abo bakalooli era ogenda okkakkana bebakulinako access okusinga bali abaki wadde n'abasiraamu webali naye gweviddewo okuba nti ono Stephen yajeewo embavu ekwolekera gwe Khadija Peter ajeewo embavu ekwolekera gwe Khadija Anatole ajeewo embavu ekwolekera gwe Khadija kitegeeza nti weechekinge kakati omukkiriza tasuula bukwakkulizo bwe asigala alina enzikiriza egamba nti musibatu ddiini a'adham min musibati ad-dunya omusiiba ogw'eddiini gwe gusinga okubeera omunene okusinga omusiiba ogwaki ogw'eddunya eno qaida egamba etaba olaba giwandikako ebitabo musibatu ddiini a'adham min musibati ad-dunya omusiiba ogw'eddiini omusiiba ogutwala eddiini yo omusiiba ogukendeeza eddiini yo omusiiba ogukendeeza gwe munene okusinga omusiiba ogutwala enjuuyo omusiiba ogw'okuviibwako omulimu omusiiba ogw'ekintu kyonna hatta kakubeere kuviibwako omwana eddiini y'okuvaako ne famire yonna okuvaako omukkiriza adda qaida eyo musibatu ddiini a'adham min musibati ad-dunya atabitegeera yawangaala atya musibatu dunya a'adham min musibati ad-dunya anadda nemalinda gundi namugamba mpase yagana kangende negundi bamanyi n'okubonereza n'abonereza abakkiriza lwaki abonereza tebampasa nze kangende ne Stephen n'abakuba mbu kibooko olwo nedda munnange waliwo alutadda abasiraamu tebanfaako olunadde bagamba mwana mulwadde ne batagira n'atukuba kibooko atya mbu n'agende wa pasita abasiraamu nasigala nga abawenyuddemu obuggo kumbe ye yeesudde mu buli kika kya mutawaana waliyadhu billah n'olwekyo ebintu bisatu bannange bikulu nnyo tubijje wano ku point gye tuliko ey'edduwa ya nabbi Zakariya alayhi assalatu wassalaam ani abiyinzirilamu Seka Jaafar osooka ompeeyo kimu olete taaliqiyo naam ekisooka kyenzijukira obulungi ekyobutaggwamu ssuubi omukkiriza okubeera buli kaseera ng'akola ki abeera n'essuubi mu wa Allahu azza wa jalla kati seka nze mbadde naye ekyokuyiga mu kigambo kya Allah obulungamu bwa Qur'an butuufu lwakuba tubulamu okibalira okutugaziya ekigambo kya nabbi Zakariya alayhi salaam kyagamba nti anna laki hadha kigambo ekyo tuyiga wano nti obulungamu bwa Qur'an ku muntu omukuza ateekeddwa okubeera nga wekibalira tulaga enkuza yaki y'abaana teweesuulirawo gwe nagamba kubeera nga kwali abazadde balina ne omwana ajja na iPhone ali mu P7 ali mu primary naye abazadde tebakyafaayo nakufaayo okubeera ng'akola ki naye Qur'an already yatulungamya dda omuntu yenna yenna nga ali mu mikono gyo oteeke nga ebintu byonna wekibalira bisiza ku ggwe oteekeddwa okubeera nga ofaayo ekigambo ekya nabbi Zakariya kubanga alina omubuuza bino ebintu obijjeewa era jawabu nebeera ng'ekoze eki barakallahu fik ne Sheikh Abdul Aziz songa endala gyendabye tutuuse kyafaayo ekyo nti Hanna yasaba era n'asaba obulungamu buno omwana ono gwasabidde naye bwe yamala okusaba omwana teyamuta buti n'amunoonyeza ebintu biringa bibiri environment wagenda okuwangaalira n'abantu bagenda okuwangaala nabo kati era osanga nti oluusi obunafu obwo tubuyina hatta musalafiya omusajja asaba ddala omwana wange ono aluŋŋame naye bw'atuuka okuzimba anoonya poloti nnungi erinaanya ekibuga erinaanya sitambula nnyo naye nga tabbu ku ddyo waliyo kanisa kono waliyo essabo waliyo abatamiivu eno mu parking ewasula emmotoka kati eddwaye ne byasaba byawukana watadde abaana so tinga bwe tusaba
era tuteekewo n'amakubo ago buulya walla gayinza okuyisa naam kyetusaba Allah. Allahumma barik. Fawaid mpitirivu obulungi mu bufunze omukkiriza kasoobera ng'onoonya poloti buloka najja naga waliwo 5 ku 10 tebagiseera nno eri luddawa olabe wakalibala nga oluva ku sabu bwoti wenyini ku kabaala ka Mega agakitibwa bwagambye awe nyini weeri omusiraamu taddamu kubuuza yammeka, taddamu kubuuza nti yaki yammeka. Teyeetaaga kumanya bwalayisi bwayo olwaki eri kubala. Gweoyagala okubeera muliraanwa w'essabo, oyagala kubeera muliraanwa w'ekkanisa, bali wallahi omusiraamu atunda amaka ge yafuna mu buvubuka olwa muliraanwa wo okubeera nga yatunzeewo nga guzzaawo ekkanisa ne bateekawo ekkanisa. Abaana be ne basigalawo nga ne batuuka n'okukwata ennyimba z'ekkanisa nga bazikwatira munda mu nnyumba. La omusiraamu talina wuwe, ewuwe weewaakuumira eddiini ye. Talina wuwe, talina twasenguka lwa kawumpuli. Kawumpuli bwe yajja ne tusenguka, enjala ye yatusengula. Omukkiriza atambula n'asenguka lillah subhanahu wa ta'ala. Tukyalina faida wano endala. Naam Sheikh. Okuva mu kaida gy'oleese egamba nti nno musibatu ddin a'zam min musibati dunya, nti ekizibu kyonna nga kyerekedde omuntu naye nga kizze ku saidi yaki ya ddiini kiba kinene nnyo gyali okusinga ekizibu ekiyinza okubeera nga kyolekera eki edduniya ye. Bw'ojja n'otunuulira oluusi amasomero gaffe ag'obusiraamu gatera okubeera nga standard yaago ng'eri wansi kokko, naye ng'amasomero agatali ga ddiini omwana mwagenda okgenda ng'ayambala kasikaati kamuli mu bisambi, omwana mwagenda okgenda nga tebafaayo ku kya ikhtilaat. Abalenzi n'abawala bonna batuula wamu nga babakoze batya, nga babatabise, ng'ate go ku saidi eya standard eri eyaki ey'edduniya nga gali waki, nga gali walungiko, ng'oli ayinza olaba nti omwana wano ayita n'abeera omusawo, omwana wano ayita n'abeera looya. Omusiraamu aba ayina kukulembeza kino eky'eddiini, afeeyo omwana amutwale muki, amuteeke mu ssomero eririmu society ey'obusiraamu. Omwana mwagenda okukuumira enzikiriza ye okusinga lw'anaamutwala mu society eyaki mu bufunze seeka kyotegeeza nti kubanga omusiiba gw'obutoogera bulungi luzungu tegwenkanankana na musiiba gwa kubeera mu kafiiri kafiri Allah tabaraka wa taala tebyenkanankana mu bufunze. Sheikh Arafa kyatugamba kakati ebyokulabirako bino kisasul anbiya mulimu ebyokuyiga bingi. Laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab. Mu byafaayo by'abannabbi mukubyeko ebyokuyiga, mukubyeko amasomo mayitirivu eri abo abazukusa obwongo ne babeera nga baganyulwa mu kubuulirako w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Tuddeyo ewa nabbi waffe Zakariya. Nabbi Zakariya alayhi salatu wassalaam bw'asabye Allah edduwa eyo mu lusaba olw'enjawulo, fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malayika neemukoola ng'ayimiridde asaala mihrab we yali ng'asaala. Anna Allaha yubashiruka bi Yahya. Malayika emukoola emugamba nti mazima w'ekitiibwa Allah akuwa amawulire ag'essanyu. Amawulire gano ag'essanyu mawulire gaaki? Ga mwana gwe bayita Yahya. Nga bwe tujja okulaba mu maaso, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tewabangawo mwana ku nsi yali atuumiddwa linnya Yahya qabla Yahya. Tewali mwana yali afunye linnya eryo qabla Yahya, yasooka okulifuna mu dduniya. Anna Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan min as-salihin.
owekitiibwa Allah kwa mawulire ag'essanyu aga Yahya musaddiqa bikalimatin min Allah agenda kubeera nga akakasa kalima ya Allah tabaraka wa ta'ala ye Isa ibn Maryam gwe tugenda okulaba mu maaso. Naam, era tugenda kulaba ekigambo kino nga bw'okiwulira musaddiqan bikalimatin min Allah, tugenda kulaba wekyabeererawo mu bugazi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri wa sayyida, agenda kubeera munene, agenda kubeera musitufu, agenda kubeera wankizo mu bantu. Kitegese bulungi? Ekyokubiri wa hasura, bwogenda mu tafsiri zikulaga hasura muzimu kunzivuunula yali talina raghaba linnisa, nga talina bwetaavu bw'abakyala, erimu kunzivuunula. Enzivuunula si ntuufu, bawulama bagigobera ddala. Lwaki? Bino bitendo bya ttendo Allah byatenda nabbi ono. Ekyo si kitendo kya ttendo ng'abavuunula enzivuunula eyo bwe basuubira. Ekyettendo ye muntu okuba ng'alina shahawa, ng'alina obwetaavu eri abakyala, ng'ali ku bubungu obutuufu, n'abeera nga alina obusobozi n'obukkiriza obufuga embeera eyo. Kitegerekese bulungi? N'abeera nga tajeemera Allah subhanahu wa ta'ala n'obwagazi obwo Allah bwe yamutonderamu. Oyeewe enkizo. Kitegeka bulungi? Oyeewe enkizo. Nga bw'olaba nti nno mu nzivuunula bwe twali tulaba ekyafaayo kya nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalaam, twalaba nga nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalaam mu aya egamba nti walaqad hammat bihi wa hamma biha. Naam, mazima ddala omukyala yali ayagadde nabbi Yusufu olwagala, hatta nga byaga nti qad shaghafaha hubba, yani okwagala kumusudde eddalu omukyala. Naam, kati aya ejjayiga nti walaqad hammat bihi wa hamma biha, ne Yusufu n'abeeranga yayagala omukyala oyo. Naam, waliwo abaafubwa okuvuunula nti nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam hamma biha, kubanga Abarabu bakozesa ekigambo ekyo fahamamtu bihi, fahamma biha, fahamma bihi, yani nga bategeeza ki tinayagala amukube. Eyo njogera ya Kiwarabu ntuufu, tuli fenna. Naye mawqi eno baula bagamba nti enzivuunula ereke ekintu kino ku kikolo kyakyo. Kitegereka? Yeraga obujjuvu bwa nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam, yeraga obujjuvu bwa nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalaam, nti omukyalo ono yamwewalanga n'amudduka, si lwa kubeera nti yali yafa obubumbwa oba nti obukkiriza bufuula omuntu ekiti ekikonge. Kitegereka? Wabula asigalira ddala mujjuvu era ng'agezesebwa n'akemebwa. Naye abaddu ba Allah ab'enkizo beebo ababuutikira ne balwana n'emyoyo gyabwe ne batajeemera Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera nga mu butuufu embeera emwetoolodde yali badde yakujeemera Allah subhanahu wa ta'ala obaggwa mu nsobi. Kitegeka bulungi? Kati wa sayyida wa hasura. Hasura kitegeeza ki wano? Okubeera nti nno teyagwanga mu mazambi kagabeere manene, kagabeere mazambi amatono. Kitegeka bulungi? Wa nabiyan minas salihin. Kitegeeza nti Allah amwanukudde, amuwadde ki? Amuwadde nabbi. Kitegereka? Amuwadde nabbi alayhi assalatu wassalaam. Oyo no ye nabbi wa Allah ow'ekitiibwa Yahya alayhi assalatu wassalaam. Katulaba edduwa ebbiri ya nabbi Zakariya n'edduwa ya Hanna maama waani wa Maryam, edduwa zombili Allah zaanukudde. Naam, wano mu kwanukula nabbi Zakariya alayhi assalatu wassalaam mwalimu faida. Fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Faida esooka tuyigamu nti nno essala y'aba bani Israil efaanana nnyo essala yaffe gye tusaala, efaanana nnyo essala yaffe gye tukola tutya. Ekisooka erimu okuyimirira,
فنادته الملائكة وهو قائم ayimiridde yusalli kitegeeza ati nno baayimiriranga mu ssala. Ekibuuzo, yalimu okutama, yalimu okuvunnama? Seka Jaafar ku Mariyamu tugenda okukirabira katukirabye mu kifo kyakyo wadde tujja kukigendako kubanga ma takarrar ekiddiŋŋanibwa kinywera. Bwe tukyogerako wano tugenda okyogerako mu kifo ekirala nga kinywera buki. Ya Mariyamu kunuti lirabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Wange gwe Mariyamu kunuti eyo ye qiyam. Naam. Wasjudi ovunname warka'i ma'a raki'in. Okola otya? Okutame. Kitegeeza ki? Essala ya Bani Israil yabangamu okuyimirira, yabangamu okutama, yabangamu sujuudu. Tekigaana kubaawo birala byeyawukanamu oba mulaaka oba muki neggwe manya nti eyo fulemu eyo bode skeleton bwe mukiyita ekizimbe nga tebannakiteekamu matoffaali baba kiteekamu empagi kalina 4 5 kakati bino ebisigadde ebisenge ne partition yabyo ebyo Allah yamanyi abaffe byali bifaanana kyenkana ki n'essala yaffe. Olulimi lwa computer tugamba software yemu plugins oba yawangaza ezaawukana. Muwulidde kakati Allahu akbar. Kakati eyo essala ekyokubiri kye tuyiga waawo nti nno inda darura mu mbeera yaki ya darura ey'obuwaze omuntu akkirizibwa okwogera n'omuntu ng'ali muki? Ng'ali mu ssala. Twakirabako ndowooza oba ne musomo ogwaggwa Seeka Abdurrahmani nti obadde ogenda baasa ekuleka ate ono ali mu ssala ate ebisumuluzo singa ogenda atategedde woobitadde oba emmere yaabwe woogitadde oba kitegereka okkirizibwa okwogera naye owaaye ebisumuluzo mbitadde mukaddulo waka wansi n'okola otya? Ono ng'ali muki? Ono ng'ali mu ssala. Kitegereka bainama nnaasu biquba idh jaahum aati basahaba baba bali Quba bali mu ssala bagenda okulaba nga omusajja abajjidde. Mu hadithi endala yali Ibn Umar radiyallahu anhu kyava bagamba nti inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi al-layla Qur'an. Omubaka wa Allah assiddwako etteeka ekiro kino ekikeesezza amakya g'olwaleero bali mu ssala ya fajiri. Fastadaaru ne bakyuka waqad umira an yastaqbila al-Kaaba alagiddwa atunule mu Kaaba. Fastadaaru ne bakyuka nga bali munda mu ssala tebalinda gamba nti ani oyo. Fastadaaru ne bakyuka wa kanat wujuhum ila Sham batunulanga Baitul Maqdis. Birona tugenda kubira mu maaso tugenda insha Allah taala. Fastadaaru ila al-Kaaba ne bakyuka ne batandika okusaala nga batunudde mu Kaaba mu ssaleemu waliwo gye bayita Masjid Qiblatayn. Batunulako eno ne batunula ne luddawa ne batunula neeno. Kitegese bulungi mu ssala etya? Mu ssala emu. Almuhimu kye twagaddeko wano nti nno ow'ekitiibwa omukkiriza singa weesanga mu mbeera nga weetaaza okubako kyoyogera n'omuntu ng'ali munda mu ssala nga si mu ngeri ya muzannyo oba ebigambo ebitalina makulu wange gwe nno tugira tuli wali wagwe tunywa kacaayi saa tuli ojo tusanga waliwo tunywa caayi nedda wabula ebintu nga bya nsonga omusuulamu eddoboozi eryo tekitta ssala era tokifunamu musango. Bujulizi ki? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaika yakoola nabbi Zakariya ng'ali muki? Ng'ali mu ssala. Tuli fenna tayib tudde ku Maryam alayha assalatu wassalam. Maryam twamulabye nga bwe yafunyeemu ku kukula yatambudde n'agenda n'abaako wawangaalira luddawa yafuna musalla n'afuna ekifo ekyenjawulo ku Masjid al-Aqsa n'abeeraawo. Twagambye nti sayidi yaki obuvanjuba
bwa Masjid al-Aqsa bweyateeka ekifo ekyo. Wadhkur fil kitaabi Maryama idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Jukira Maryam bwe yatambula n'aviira abantu be ne yeetegekera ekifo kye n'akiteekateeka bulungi makanan sharqiyya ku sayidi ey'ebuvanjuba eya Baitul Maqdis. Kati Maryam yagenda mu maaso n'awangaala empangaala eyo eyaki ey'okulongoosa wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yali ateekateeka Maryam ng'alina omulimu munene gwagenda okukolera umma eno. Naye ng'ekintu ekyo kigenda okubeera ku Maryam tekiri mu mbeera ya bulijjo, era ng'omuntu ayinza obutakigumira. Kati Allah yasindikanga zimalayika nga zijja okuteekateeka Maryam olw'ekintu ekinene ekyali kigenda okubeerawo mu future y'obulamu bwe. Kitegeeka bulungi? Allah yasindikanga zimalayika ne zijja. Ya Maryam inna Allaha astafaaki wa tahharaki wastafaaki ala nisa'il alamin. Malayika zoogera ne Maryam zajjanga zamuleeteranga ebyokulya, zamuteekateekanga, zayogerayogeranga naye ensonga ez'obuvunaanyizibwa, ensonga ezaki ezizimba imaani ye, ezimuteekateekera mission ennene yali agendako. Idh qalat almalaikatu ya Maryam inna Allaha astafaaki wa tahharaki wastafaaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Wange gwe Maryam kimanye nti Allah akusitudde, toli ng'abakyala abalala. Imaani giwasalawo okukwata, ekkubo ly'obulungi wasalawo okukwata, manya nti nno olina okulinyweza. Beera omukyala munnaddiini, manya nti Allah subhanahu wa ta'ala akutadde mu kifo ekyenjawulo kyataddeeko bakyala bangi mu bakyala ab'edduniya. Kireka bulungi? Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Yani yitiriza okusaala. Jukira Allah subhanahu wa ta'ala. Kola emirimu emirungi, yongera okuuma obulongoofu bwo. Allah subhanahu wa ta'ala alina ekinene kyagenda okukola ki? Kyagenda okukuwa. Yabanga bishara Allah yasindikanga eri omukyalo oyo okumuteekateeka mu ngeri efaanaganako bwetyo. Wa idh qalat almalaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu almasihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin wa yukallimu an-nasa fi al-mahdi wa kala wa min as-salihin. Ezonna bisharat ezavangeri Allah subhanahu wa ta'ala zigende w'omwana omuwala ono, mwana muwala muvubuka awangala yekka, ajjudde iffa kyeki, ajjudde ensa, ajjudde taqwa. Naye ekigambo ekigenda okumujjira kigenda kumuteekako riiba nnene, kigenda kumuleetera okubeera ng'asobola okuteekebwako ekigambo ekiki ekinene. Kati Allah mwataribiya, Allah amulundira ku kutebenkeza feelings ze, mu kumusindikira zimalayika, mu kumukolako inaaya n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ebintu bira byonna bw'obigatta byongera okulaga enkizo ya Maryam ku bakyala bali bonna abaliko ahadithi eziraga enkizo yaabwe mu umma y'Obusiraamu. Tuli fenna malayika zimugamba ya Maryam inna Allaha, mazima w'ekitiibwa Allah, yubashiruki, akuwa amawulire ag'essanyu. Lwakiyitibwa bishara? Albishara ejjanga etegeeza bulungi, aye n'ejjanga ereese mawulire maki? Fabashiruhum bi'adhabin alim. Naam, naye okusinga ekozesebwa mu mawulire maki? Esinga kozesebwa ku mawulire malungi. Lwaki etwa bishara? Albashara ye feesi y'omuntu. Naam, kati bishara ekyusa feesi y'omuntu imma n'ejambaza essanyu. Kitegese bulungi? Oba bishara ekyusa feesi y'omuntu n'ejambaza enyiike n'ennaku n'efaanako bwe bityo, biyitibwa bishara. N'ebeera ng'ekozesebwa ku sayidi eno, n'ebeera ng'ekozesebwa ne ku sayidi eri.
kubanga wonna erina kyekyusa ku feesi eno ekyusa bashara yendabika yaki ya feesi kitegereka kakati inna allaha yubashiruki bikalimatin minhu inna allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu almasihu isa ibn maryam owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala akusanyusa n'ekigambo ekiva gyali wano wetuli wakulu abasiraamu okubawuliriza era wano wetuli wakulu abo abagamba bali mu kisinde kya kristo nga bamanyi okusomera abasiraamu Qur'ani mb'okulaga Qur'ani ekubyeko okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero okugayira nti Allah tazaala kuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero ng'ekubyeko okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala tabangako na mwana Isa muddu wa Allah laba ate baagala mbu Qur'ani yennyini yegenda okuvaamu obujulizi obulaga nti Isa ani mwana wa Allah bambi bumu ku bujulizi bagamba nti towulira Allah mu Qur'ani yayitanga nabbi Isa alayhi salatu wassalam kalimatuhu kigambo kye mbo bujulizi obulaga nti Isa nkozi ekitiibwa ina enjoga gyatera okugamba nti kasuka kyonna kyolina oba muziŋŋoonyo oba kyayi ekikulu wenyigiddemu weina kye wakasuse oleke kuviiramu awo oba kyayi gwe kasuka oba kisaanyi oba saani kole olina gwe kasuka bintu bisaasaanaawo mu bbanga kakati abalungi kweri waliwo obujulizi bwonna omuntu ayinza okuga nti Allah azaala ng'obujulizi bugamba nti kalima min Allah Isa kalimatullah kigambo kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala kwanukula nti nedda bal kirikiriya bulungi mu Qur'an mu ayati nyingi nga Allah yennyini yakosezza ekigambo kino kyennyini mu aya yennyini ng'agaana abantu okugamba nti Isa mwana waani wa Allah tabaraka wa ta'ala ya ahla alkitabi la taqulu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة مؤيم آية يا أهل الكتاب أباغي مي sura yakuna aya ya 17 seka kiri matugambye sura yakuna aya ya 17 yani swati nisa aya 17 ekyo nno munnange abali bayinza okukkiriza nti kivudde mu mutwe bayinza ganti ayina walingiza akaawo amazima fa abali watuli bajulizi nti kivudde mu mutwe kitegeeza nti yagikwata olw'obukulu bw'obujulizi obwo naam tayib ya ahla alkitabi abange ba ahlu alkitab be bayahudi n'abaki n'abanasara abagamba abayahudi bagamba nti Uzairu mwana wa Allah abanasara bagamba nti Isa mwana wa Allah Allah bagati ya ahli alkitabi la taqulu fi dinikum temusukka nsalo lwaki agamba nti la taqulu fi dinikum kitegeeza nti bayagala nnyo Isa kiki bayita alghulu almujawaza kwe kusukka ekkomo n'obuuka ensalo ku kintu ky'obaddeko ng'obakoma ku nsalo wali badde osigadde watuufu kati kye bayita ghulu okuzifulumamu n'ogenda naam la taqulu fi dinikum temubuuka ensalo wala taqulu ala allahi illa alhaq temwogerako Allah okujjako nga mwogerako biki mazima meerere innama almasihu Isa ibn Maryama rasulullah innama adatu hasrin naam kikozesebwa njogere ekozesebwa kukomeka yani talina kirala kyonna kyali illa rasulullah okujjako mubaka wani so si mwana wa Allah so si ye Allah so si nti Allah obwakatonda bukolebwa Isa ne mwoyo mutukuvu nani ne taata abadan innama almasihu Isa ibn Maryama rasulullah wa kalimatuhu era kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala lwaki kalimatuhu lianna Isa khuliqa bikalimati llah subhanahu wa ta'ala kun fayakun khuliqa bikalimati llah subhanahu wa ta'ala kun fayakun
yabeerawo ng'abantu bakola ekikolwa omwana najja mu lubuto mu ngeri y'emu kiki ekiri wano ate ono ekyali badde kiri ekikolwa Allah yagamba ku Isa nti kun ba fayakun nakola ki nekiba kitegese bulungi ekyo ye kalima ya Allah tabaraka wa taala khuliqa bi kalimati llah subhanahu wa taala wa ruhun min mwoyo gwe kitegeeza ki mwoyo gwe mwoyo mu myoyo gya Allah tabaraka wa taala wa ruhun min mwoyo mu myoyo gya Allah tabaraka wa yatonda kakati wano Allah nakitanya bulungi ne aya buyagamba ati inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun kitegeeza ki Isa alayhi salatu wassalam kifaananyi kye kifaananyi dda n'ekifaananyi kya Adam alayhi salatu wassalam Allah yamutonda mu ttaka n'agamba nti ba n'akola atya naaba kitegereka nabbi Adam alayhi salatu wassalam mwoyo Allah gwe yatonda fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin Adam ayetegeeza ki yetegeeza ki kulembedde Isa tayina kyali okujja ko nga mulabani Adam alayhi salatu wassalam idhan okubeera nga Allah alese Adam abategeeza ne mmala mugamba naam nti no okubeera nga Isa talina taata kyamufuula omwana wa Katonda ekitegeeza ne Adam ina okwogera ekigambo kyekimu bal mwino kisinzaawo kubanga ye talina saidi eno wadde saidi eriwa naye bonna baatonebwa n'ekigambo kya Allah kun fayakun khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun nga ffene tukikanyako notagamba nti nno Adamu omwoyo Allah gwe yamuteekamu era notayita Adamu nti ani nti mwana wa Allah tabaraka wadde omuyita Allah ffenna tukigattako nti muntu munnaffe idhan story yemu ne Isa mutabani wa Maryam utugenda okutandikirawo بإذن المولى جل وعلا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين